po jako akawuwo goge mazima nze sobola sitama okulwala kandida sigenda kwetakula busolo kati gositamawa wali mu lukuubo. Abatuuze b'Ekiwenda mu tawuni kanso y'e Busukuma mu munisipaali y'e Nansana bakukulumidde abakulembeze baabwe olw'obutafaayo ku nsonga za kaabuyonjo olw'empitambi n'esasana wano na wali ekibaviiridde muno okukwatibwa endwadde eziva ku buligo. Ebyoobuyonjo tebiriiyo wano, tebiriiyo. Lwaki? Bikyafu, abakulembeze tebalina n'abalina obuvunaanyizibwa tebasobola bikola. Kaabuyonjo ng'ey'ekyalo, y'ekyalo. Abantu bonna abasinga obungi bakuŋŋaanira wano naye gwe gwetunuulira ekifo kye bagendamu. Naye nga tulina abakulembeze twabalonda ate basasula okuŋŋaanya kasasula naye gwe bwetunuulira ekifo nga kino. Ekifo kyaffe tukyagala naye ttooyi batuyambe batuzimbire ku matooyi. Mulabye ekyolooni kyaffe nze siva mu ntozaano okulwala kandida nfukaawo mu lukuubo. Lwaki toyingira mu bitooke eri n'omala ensonga zo? Bano balina kaabuyonjo emu yokka ey'olukale ate nga nayo yakusasulira olwo abatalina nsimbi za kugisasula ne balyoka beeyamba mu buveera wamu ne mu nkubo z'ebizimba olwo ne gubula asala. Kandida songa batuyamba tutekawo ttooyi yaffe abantu abatalina ssente nga basobola ogikozesa. Naye kuba tulina ttooyi eri ewansi ya ssente ya nusu bibiri. Ate oba tolina ssente olina kugumiikiriza paka wonadde ewaka ewo. Tubufunaga kale bajja baze balongose. Ng'ogyeko ekyobutaba na kaabuyonjo bano batwalira ddala ebbanga nga tebalabye ku mmotoka ya kasasiro yonna olwo kasasiro n'alyoka abemberera ku miryango gy'amayumba gaabwe n'asomboola ensowera ez'ebule n'ebweya ezibagendera mu byokulya. Tewali kifo kyankalakkalira kyozeza kugamba nti wano we tuteekwa okukola ki okujja kasasiro. Ebbanga ddene kubanga nze bukyanzija kuno siraba mmotoka esomba kasasiro nze njera nteekamu wange naye ekibuga kino olw'ensonga nti ebimotoka ebitwala kasasiro birwawo okujjamu. Embeera eno yeewaliriza abakulira kampuni ekola ekyokunywa ki KDB Kyalenga Tonto okusitukiramu okukwatirako abatuuze ne bakola bulungi bwansi ng'omukaweefube w'okujagulizaako omutanda okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 66 olunaku lw'enkya. Nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi kati tusazeewo okuyonja community yaffe bulungi nga tubaddiza nga twagala kulaga kabaka tino twagala nnyo Buganda. Ekintu kibi nnyo bannanga Baganda tuli bubi eno Kiwenda tuli bubi naye katugezeeko nga bafa ba KDB Kyalenga Tonto okulabanga embeera eno tugidabula. Kitunzi wa kampuni eno Shiwaman Segawa akubiriza abatuuze okukuuma obuyonjo okusobola okubeera abalamu. Ebiseera ebisinga omuntu okubeera omulamu era yeetaaga buyonjo bw'aba si muyonjo tasobola kubeera mulamu. Ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agamba nti bulungi bwansi abeerewo naffe tukoze bulungi bwansi mu bitundu ebyenjawulo amasomero tugayonjeza amalwaliro tugayiseemu ne tugayonja ab'amaduuka bonna tubayiseeko nga tugenda tubayonja twagala tugenda okuva ku byalo byaffe kino Kiwenda Busukuma Busiika ng'abantu bayonjo tugenda tuka ku mazaalibwa ga Ssaabasajja nga weewaawo. Ssenkulu wa kampuni eno Joseph Balikuddembe aliko byalambuludde naddala okwanukula omulanga gw'amasomogi ogwa bulungi bwansi wamu n'okakasa nti batuuze bannaabwe bali mu bulamu obweyagaza. Ng'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ng'agenda okuzaalibwa tulina okulongoosa omanye ng'omuntu anaazaala oba mukazi ng'anaazaala asooka kuyolota wanaazaalira omwana agende kuzaalibwa ng'ali bulungi nga tagenda kufumitibwa bitibikyenfuna endwadde ez'obukyafu. Abatuuze basiimye aba kampuni eno eya Kyalenga olw'okubagogola kyokka ne bongera okusaba abakulembeze baabwe okukola emirimu egibaweesa obuyinza bwe batuddemu. Ekyetusaba kyokka nga bwe batulongoosereza wano batulongooseze wonna. Buli kimu nkyogera naye batuyambe twafuna bakyeyamaanyi. Tulowooza nti mu kiseera kyaffe ky'obukulembeze bwe tugenda okutandikako mwezi ogujja ebintu bye tujja otandikirako tubirabye ng'ekisooka kyandibadde batuyambe balambulengako ekifo. Basibe